Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority kyekivunaanyizibwa ku kulondoola n'okulungamya ku kitavu ky'abakozi ki NSSF n'ebibiina ebirala wamu ne kampuni endala zonna ezirina enteekateeka ey'okuterekera abakozi ensimbi z'obukadde oba ez'okweyambisa nga bawummudde ku mirimu. Omukwanaganya w'ekitongole kino eri omuntu wa bulijjo Haji Hassan Nakabaale agamba nti abantu bangi tebamanyidde ddala nti n'ekitongole kino gye kiri ate nga kyekivunaanyizibwa ku kasiimo kaabwe ak'obukadde. Ekitongole ekyo ekivunaanyizibwa okuwa license eri abo bonna abandyagadde okwenyigira mu industry eya retirement benefit sector no mu Uganda. Era ffe abalondoozi b'emirimu gyonna egikolebwa bannaffe abakola emirimu egyo naye nga waggulu waakyo ffe tuvunaanyizibwa okutumbula, okusomesa, okuyigiriza eggwanga lino makulu ki agali mu kuterekera ensimbi z'obukadde. Haji Hassan Nakabaale bwe tubadde twogeramu naye mu mboozi ey'akafubo ategeezezza nti abantu bangi balowooza nti ekitavu ky'abakozi ki NSSF kye kitwala UBRA ate nga bo be batwala NSSF nga kino kireetedde bangi okunyigirizibwa nga tebalina waakuddukira. Bw'oba oyagala okutegeera obulungi ennyo UBRA nsooka okuwa ekifaananyi eky'okungulu nti bw'olaba Bank of Uganda omulimu gwayo omukulu kulabirira amabanka amatono gonna gonna ga commercial banks. So Bank of Uganda neefuga commercial banks. Teri banka yonna eri waggulu wa commercial bank. So nakino bwe kiri nti ezaffe teziyitibwa bank, ziyitibwa scheme. NSSF is a scheme. Tewali scheme yonna eri waggulu wa UBRA. UBRA is their supervisor. Ono ayongerako nti Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority ewa bulungi abantu abeegattira awamu ebbeetu okuwandiisa ekibiina kyabwe ekiterekera obukadde so si NSSF yokka wadde nga yo ate yabuwaze. Ebitongole bingi ebikoze skimu ezo provident funds era nga ffe tuvunaanyizibwa okusooka okuziwa olukusa okukola ekintu ekyo era n'okulaba engeri gye bakolamu emirimu egyo. So kimenya mateeka kitongole ekyo kyonna gye kiri kati nga mwe bannanga ba BBS Telefina okeera ku makya ne mukola provident fund nga temufunye olukusa lwa UBRA. Asabye bannansi bonna abakola okufaayo ennyo okuterekera obukadde bwabwe mu ngeri ez'enjawulo omuli n'okwewandiisa n'ekitavu ky'abakozi ki NSSF ate wamu n'ebibiina ebirala byonna oba biyite schemes okusinziira ku mirimu gye bakola. Mu myaka gino etaano emyaka ena gye twakamaliriza bitusobodde otuukako tubituuseeko naye ku mulundi guno essatu tugenda tuteeka ku bintu bya mirundi esatu. Ekigambo ekisooka twakwongera amaanyi mu kusomesa abantu, public awareness. We want to create public awareness to the communities. Abantu bongere okutegeera amakulu g'okuterekera obukadde bwabwe. Kyokka era etteeka erirungamya ku ssente z'obukadde liwa omuntu eddembe okukozesa ku ssente ze singa bafunye obuzibu bwonna obutamusobozesa kudda ku mulimu wadde ng'akyali muvubuka. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuze.